It's a Sunday, tubaniriza akaseera kabadde kawanvu teekateeka of course show yaffe ngabagamba tuyagisaba okulula nate mu ngeri endala ebirungi bitwala obudde naye nga bimala ne bijja n'olwekyo tubaniriza atukomyewo LNL tugiyite reloaded maybe atukomyewo ate tubaniriza Sunday assaawa 4 tuba tuze twogere ku nsonga family love buli kimu ekitambuza obulamu buno jjukira nti ensi eno etambuzibwa kwagala watali kwagala tewali kisobola kutambula tubirabyeko ewali omukwano guwangula bingi ate obukyayi bwonoona bingi tubaniriza wiiki tebadde nnungi nnyo twalize wamu naddala ffe famire ya Delta TV atwavirwako mukama waffe ku lunaku olwokusatu era ne tumuzika ku lunaku olwokuna twagala obeebaza mwenna abaatuwerekerako abatindiga olugendo abayimirira naffe abasponsa baffe mwenna twagala okwebaza engineer Dungu Peter wa Focus amabugo ebbaluwa ekubagiza ntaka okwebaza bakama bange Haj Abe Mchibi Nkaga William Ndawula n'owekitiibwa Ntake olw'omulimu omulungi gwe mwakola nga Mama Mayanja avudde mu bulamu bw'ensi tujja kukumisa nga Mama Mayanja akubanga wali muntu mulungi twakwigirako ebintu bingi watugamba nga omuntu tawanika. You never wanted negativity, you wanted positive things all the time. Shall always miss you, rest in peace. Mukama akusonyiwe ebyo byakusobako. Leero tuvuddeyo, life goes on, eno tufiirwe eno bazaalibwa eno emikolo gigenda mu maaso atukomyewo ate mu mukwano. Omukwano kye kintu bwe mukyayayanira naddala ozaala omwana n'omukuza omuzaala lwa mukwano kyenyinda olowooza olw'ensonga tuba tomwagala tewandi mufunye in the first place. Abaana mwabakolera buli kye musobola ng'abazadde mubawadde iPhones nga success cards mubawadde ssente enkalu naye kyebuuzibwa bino bye mukola muteekateeka baana oba mubateekerateekera. Anyina abagenyi mu studio nga ina baganda show eri a little different olwakuba nti buli kimu kipya nange ne mupya. Ina abagenyi mu studio ng'ate ba mu church lwaki twalonze bo nti be batulungamya mu buli kimu tugambe nti Mukama batusindikira okuba nga tutambula mu kkubo ettuufu bo bakoze omulimu gwabwe nga bo oba ffe tuganye okutegeera tubaniriza kababuuzeeko ate tutandike programu yaffe. Nsanyusa obbalaba mulabika bulungi omanya abantu ababeera mu Yesu babeerawo bwe batyo byakyukamu kalisitiki kiriya wenoonyirira tumanyi omuntu omulokole omuntu omukristaayo omuntu omukatuliki ng'anoonya Katonda ddala bagamba oyo omukyala mukatuliki alina okuba nga tayeekolako talabika bulungi olina figa totegeerekeka. Tulina okutambula ne modern world tusobole okwagazisa abavubuka bano n'abantu abalala okutambula naffe lwansonga tosobola musikiriza nga naawe olabika bubi ajja lowooza omutwala kufeedinga yaso tegeeza okubeera mu Yesu kufeedinga. No, not at all. For how long have you been kiyite mu Yesu oba wemanyi kitwala bwe ntyo? Nafuna omukisa nti maama wange yansomeseza mu ssomero ery'abakatoliki okuva obuto bwange mu primary. So that is how it started. Yes, nentambulira mu kkubo eryo erya church. Nakubuuza what kept you in church naye tugenda kukomawo. Nsanyusa okulabako father. Kale munnange. Gye baliko ssebo. Kale maama. Ng'oli muto. Eyinza okuba ndabika Mukama yakubako bupeeya Katonda bw'atyo bw'atulabirira naye erinnya nze Reverend Father Woniyala Peter Masaba obusaaseredooti mazeemu emyaka 7 nafuna obusaaseredooti mu 2016 era naweereza mu parish ey'e Nansana ne Reverend Father Mwebe kati wenjogerera ne mu parish ey'e Katende gye tukolera nalondebwa okubeera nga nze chaplain oba father avunaanyizibwa mu kukulembera abavubuka kubakolamu omulimu okubazza eri Katonda. Nsanyusa obbalaba w'abavubuka. Tuli bavubuka ab'omulembe tuli bazibu. Erinnya nze Namudduru Mawejje nga nze chairperson owa St. Lucy International Choir at Katende ate era nga nze n'abavubuka wa Katende Parish. Kati n'abavubuka ne saabavubuka mbalina katutandike erinnya ery'empuliddeko kankutereezeemu chaplain
abeera father kakati bwesinga abadde saabavubuka yandibadde mulenzi owa kategori ng'eyoono n'abavubuka Ruth ono kati iyo bagita chaplain. Nsanyusa balaba era ono ye mukama waffe ng'ate kitaffe kati tufunye nze mbeera taata w'abano taata waffe naawe muwoli kitwala ky'okunzaala n'empuuka omwana wazaaliddwa dda kakati onyenya lyogedde ery'ekisajja mwami taata you're married. Yes. Kwe mukama nga akoledde bingi lumu kyova laba muweereza. Yes. So how long have you been married? I've been married for 12 years. You're kidding me. However, 2 years legally. So nokola mufumbo obutukuvu myaka 10 gino ebiri wali muli mu courtship and everything. How did you get your man? How did he get you? Yakufuna tewachaki kati tugenda binyuma eno program ejja kutunyumira n'amulabya ejja munyumira yakufuna atya. Do you really want to know that? Yeah, I want to know the story. Because tuli mu church tulinda abaami tetubalaba nze nsaba ekiro nsaba emisana bayita abayegayiriza ngenda bayita basinza nze wuuyo kati kansookera ku kyokuba nti nsaba emisana n'ekiro kati nze simanyi oyo bwe yannuŋŋamya naye natandika okusabira omwami Gwendifumbirwa nga ndi mu P5 onimba rather senior 5 my identity mwebyero bimanyi ebyomukwa senior 5 okay so senior 5 you wanted marriage. No. I knew you like your planning. Yes. So musala ze nasabanga mukama nkusaba nyame mfite bulungi ebigezo byange and so on nayongereza content kusaba mpo bwenna abantu okufumbirwa kusaba mpo omwami omulungi omukatoliki omuganda atanya mwenge like omugagga tewakyogera mwana yabyono nyabawe mula ekigambo omugagga teyakiteeka mugwe olimba yes era tukoze ffenna kuba twefuna tukyali bato. Yes. Wow. So after you got him from where nja kutegera mwesinkana wa so nali nkola I was about 21 nali nkola in some shop omwami oyo yali customer wange nga kyeyali angulako fresh dairy amata ganagapayi. Yes. Because yali muvubuka nga tannawasa nga tafumba sapa so usually yajjanga n'agula amata n'agulirako ne chips elsewhere. Yes. So that is how I got to know him. Nomubuuza n'amata g'otwala nga gaawa? Samubuuza because omwami wange musirise nnyo. So bwe yajjanga ng'agula amata n'agenda. Back then nali muwala mutonga bw'obamanyi nga buli muvubuka ajja oggula alina okugambayo kakugambyeko. But this man was so reserved nga yeepanka bitya nga tanyega. So I was like naye gwe atanyega weeyita ki? So nentandika omukuba eriiso like omwetegereza manye tondaba ndi muwala mutongo banno bandaba kutondaba. That is a good story. So by the time we atuuka okuvaamu agambe nti asindika asitami. You're already in love with him. Yes. Wow. Mukama asobola okuteekateekera omuntu wonna woli nolwekyo oba tukola emirimu buli muntu ajja muwe vali buli muntu ajja mutwale ng'omuntu owo tomanya ayinza okuba oyo yewuwo. Tubona ku mulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero tuyitiddeyo buyitizi leero abazadde abatuzaala abaana ne tumala obbazaala ne twejjako obuvunaanyizibwa bwabwe. Generation eno erimu ebizibu bingi father. Yes. Nti bwe tumala ozaala abaana tubatwala tuli mu nnaku nkulu kati tugenda otandika tubatwala mu byalo. Time neetuuka abaana ne balemererwa mu buli kimu ne tulemererwa mu bufumbo mu bizinensi ensi neetukuba byaffe. Mwe nga bannaddiini ki kye mukoze eri generation naddala abazadde bano bateekateeka? Abazadde neyanziza nnyo maama omutesitesi wa programu yaffe. Amaka bulijjo tukimanyi ffe nga abakulembeze b'ekereziya nti gwe musingi ekereziya kwezimbibwa era kwetambulira. Amaka gandibadde gakuzibwa nga ga kitiibwa nga ga ddiini nga bakozi naye tuwulira nti
mulimu amaka agatandise okwejjako obuvunaanyizibwa naddala obw'okukuza abaana. Ekyo kereziya kitweraliikiriza n'ebiseera bya kereziya eby'omu maaso tutandika okubibuusabuusa. Naye ffe nga kereziya tuvaayo ne tumanya nti okukuza, okuzaala, okukuza n'okugunjula abaana mulimu gwaffe abazadde. Atweyanza nnyo tweyanze ngeri ogambye nti amaka ndowooza amaka kyekimu ku ebyo Mukama kyogere ntya mu lulimi olubayibuli bye bimu ku ebyo Mukama ebintu byateekateeka tubeeremu essanyu. Naye essanyu lino liva ku ani? Essanyu mu maka liva ku bantu nga babiri oba basatu, maama, taata n'abaana. Bonna baleeta kyenkanyi essanyu okuba nti mweriri mu maka. Ne taata n'atunula ku maama ne smile eyo neyeyongera, essanyu ne lyeyongera. Abaana awaka nga bwe bali awaka wabuguma, nadduka eno ne baleekaana, oluusi ne boonoona ne ku bintu awo awaka, naye nga wabaawo essanyu eryawufu olw'okubeerawo kwa maama, taata awamu n'abaana mu maka. Baleeta essanyu eryo. Era wabaawo omu avaawo bambi liyinza okubaawo naye ngaola nti waliwo ekibulamu. Era singa otunuulira amaka nga maama taliimu yinza okuba amasanyufu, era still buli omu Katonda yamutonda n'ekikye ekyenjawulo. Abaana mu maka kirabu, ekirabu bulijjo oli wakikutonera nakuwa ekimuli, nakuwa oba emmotoka tekuleetera essanyu byamaanyi. Oyogedde ku iPhone n'atunulira munne iPhone 14 emuwa essanyu. So abaana bano Katonda abatuwa mu maka gye tuva ng'essanyu. Nganze mu maka ag'ewaffe agamuzeeyi Masaaba awummule mirembe ne maama Maria Rosa ndi kirabo eri famire eyo, era bannenyumirizaamu nnyo, bansanyukiramu nnyo. Kyenkana n'abaana bannange abalala mu famire yonna gye bava bandibadde baleeta essanyu. Naye ku mulamwa gw'olwaleero gwoga nti naye ate abazadde tutandise okweggyako obuvunaanyizibwa buno. Okweggyako obuvunaanyizibwa kirabikidde mu ki? Nti maama ne taata bonna bakola. Maama ne taata abaana oluusi tebabawadde budde bumala. Ekisookera ddala babasindika mu masomero gye babeera, gye basomera, naddala ag'ebisulo. Nze ndi chaplain w'essomero lya St. Maria Goretti e Katende, era chaplain w'abavubuka bano. Mu ssomero eyo gye nkola nga chaplain mulimu abaana bangi abasoba mu 1,000. N'essaawa zino ku lw'omukaaga oluwedde twabazaayo ewaka baawummudde. Abamu ojja kwesanga nga tebaliyo ewaka, babaweereza oba bateekateeka okubaweereza mu byalo, oba nga gye bali ewaka tebabawa budde. Mirimu bwe bakomawo ewaka babeera ku masimu WhatsApp, obudde bw'omwana ne bubula. Ne wabeerawo kye tuyita gap, parental gap between the children and the parents. Kati awo ffe nga kereziya ne tuvaayo ne tukubiriza abazadde, maama, taata, omwana wo kirabo, muteekemu kyoyagala abeere enkya. Muwe obudde, mutunuulire, yogerako naye. Yavudde ku ssomero, mukuliseeyo, tuulako naye awo akunyumizeemu olugendo lw'essomero lubadde lutya. Bw'abanga abadde mu kisulo, bw'abanga waali obeera naye buli lunaku, ovudde ku mulimu akunyumizeemu olugendo lw'olunaku lugenze lutya. Eyo gye bayita bridging the parental gap. Do we think nti abazadde bano okukola ennyo ne bafuna ssente
ne baprovidinga buli kintu omwana kye yeetaaga abazadde bamutooza kyekyo okusanyusa omwana oba okwagala omwana kansubire nti n'abavubuka oli muzadde olina abaana naddala ffe abazadde abakyala atwagala nnyo okumakinga sure abaana baffe bafuna buli kyetusobola okubatuusaku nga bakyetaaga naye kambuuza ekibuuzo kino nti okuwa omwana buli kye yeetaaga kwe kumulaga omwana nti omwagala nedda si bwe kiri actually omwana tekyetaagisa muwa buli kimu kyayagala yes and si kirungi kimumanyiza nti buli kimu kyeyeetaaga okimuwa and omwana buli lwaba alina kyeyeetaaga alina nakusooka kusaba si nakutwala butwazi olw'okuba weekiri awo nze abaana ewaka bakimanyi ne bwe mba naguza ekyokulya nekiteekawo still olina okujja nosaba because si kikyo tokikoleredde olina kusaba okukifuna unless nga gwakutte nokolaki okyekolerera so abazadde mulimu n'omwana kyakusaba ng'osobola okimuwa kati n'ogaana n'omulaga nti n'omubonyaabonya no si kumubonyaabonya naye olina omulaga nti si buli kimu nti olina okifuna nga bw'okyetaaga mbaire si buli kimu nti olina okukifuna olaba katonda oyo gwe tusinza yeezo omwana we yeezo yazaalibwa mu kisibo kyanti yali asobola okuzaalibwa mu kalina si buli kimu nti mu nsi muno olina okukifuna otherwise bwe weeteeka mu mbeera eyo ojja kumalako abantu so olina okukiyiga nti kino nsobola okifuna bwe kiba kiganye You have seen parents, Reverend Brother, tulabye abazadde bangi nga tumalako omwaka guno nga we ey'okulaga omwana nti I wish you success in your exams. By the way, kibadde talk of the town nga buli muzadde akyogerako mu ngeri gy'ayagala naye tetunafunayo munaddiini akyogerako nga tulabye batwala ssente money bouquets batwala amasimu batwala cakes nga 10 ku ssomero byonna bya mwana omu waliwo n'ebyenda bye recently abaana ba top graduating to go to P1 abazadde bakwata money bouquet ne bakwata abaana ba TikTok abakola surprises ez'enjawulo ne batwala abaana abo ku masomero jjukira nze wange tabifunye bw'oleese is that the only way kulaga abaana bano tubaagaliza obuwanguzi webale nnyo bangi bakikoze oba namwe mwakikolako bembuga sinakikola nkirabye kikoleddwa nakusoma bwe bakikoze ku ssomero mbirabye ku St Maria Great abazadde abamu bakikoze naye abazadde abamu bakitegedde n'amasomero getukulira getutwala nti okuwa omwana ekirabo kino manebuke eno oba flower what birungi but they are not lasting si byalubeerera omwana weba teyasoma kitabo mu butuufu ebintu bino by'omuwadde tebigenda kumuwa buwanguzi ku pepe eri gyagendamu naye nga kimuwa essanyu kibuildinga confidence naye but it is not lasting tukoze tutya to wish this child the real success bw'osoma mu kitabo ky'engero omutoogo omwenda nyendo za 22 nti okutya omukama amagezi mwe gasookera era we wali obuwanguzi amasomero mangi nze Father Peter bampise baziyita blessing masses okusoma emisa ez'okuteekateeka abaana bano n'okubaagaliza omukisa gwa Katonda ogubatwala mu buki mu buwanguzi okitegeeza nti gwe omuzadde okutwala okuyambako omwana we okutuuka ku buwanguzi obulungi muteeke mu Katonda mukwase Katonda akulire mu Katonda ng'obulamu obw'essaala abumanyi bino ebirabo ebirala byongerezebwako bwongerezebwa so kiba kitegeeza nti okuteekateeka kikulu than okuleeta ekirabo olwaleero n'okimuwa oluusi tamanya na value yakyo nze nekiraba abaaleeta ssente empitirivu ennyo naye ndowooza yali ako ng'enkumi 5 n'agabaagabira bannaawo essanyu ly'okwolwo yakomaawo kaakati awo what will it bring to this child tomorrow yongera okumuteekateeka ekyo kirungi nange okukimpa nkisanyukira nawe ku birthday yo ne bakikuleetera kikusanyusa naye ate tunuulirayo ekirala ekinaaleeta obuwanguzi obusingawo
obwenkya. Kale katuwumulemu tumale tukomewo tugenda kukoma nga tutandika fe abakyala ffe tusinza okikola ki okisusa ate alambuzeeko nina abavubuka nti omukyala oba omuwala eyeteekateeka okufumbirwa olina kweyisa otya tudibye lwa mpisa zaffe lwa njogera oba kiki ekitudibiza tetugenda okumanya nga tukomyewo katuwumulemu naye nga mugamba YouTube channel yaffe LNL Late Night Love with Sharon go subscribe program zonna gyeziri genda osharinga link ate obeere nga programu zaziyigiriza both mu mukwano ne mu family issues katuwumulemu ate tumeyo tukomewo tovaawo.